Eno S.S Naggalama esangulwa mu disitulikiti y'e Mukono ng'abajaguza ebigezo byabwe engeri gye baakoze obulungi. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino agamba basanyufu nnyo okulaba nga basobodde okuyisa abayizi waggulu ennyo mu nsoma eno empya abantu abamu gye bali basinze okweraliikirira. This is a wonderful performance from the candidates whose grading we didn't know, and after today we've been pondering. But here we are, just to say thank you to God for this performance and to thank you for having give us this outstanding headmistress of the school, Agnes Nsubga, to give glory and go to God for exceptional performance in the recently released UCE examinations. We glorify God that out of our 372 candidates, at least we've got 9 students who have scored the exceptional performance of the maximum A's, 9 A's. This is exceptional performance. These are followed by 39 students who have scored 39 A's, 8 A's. 8 A's. If we go back to the old curriculum, probably this could be interpreted as 8 in 8. So far we have 50 students who have performed in an exceptional manner. This is unique in the sense that these are the first results released out of the first cohort of the competence-based curriculum, which was rolled out in 2020. We've been pondering how results would look like. We didn't know how they would look like, but we are happy that we never finally released these results. And all our 372 students have performed very, very well. I thank all the stakeholders who have contributed to this exceptional performance. The students themselves who were learning, our learners who have scored this. Then the scorers, the teachers who taught these children in the new competence-based curriculum with quite a number of challenges because it was totally new. We were learning as we were teaching, as we were facilitating teaching, as we were learning. We thank our governors who facilitated us whenever we needed things. This is an expensive curriculum, by the way, because it has project work, continuous assessment, quite a number of things. We had to purchase books on a class basis. In the past, we'd have textbooks for 4 years. The student would have a textbook from senior 1 to senior 4. But this time, a textbook for senior 1, textbook for senior 2, textbook for. So we thank our governors and the parents who facilitated us to purchase the requisite scholastic materials, which explains why our children have performed in an exceptional manner. We thank the bishop, the owner of this school. He gives us an enabling environment for us to work. He supports us. He loves us. He even facilitates us morally, spiritually, and materially whenever deemed necessary. So I'm very, very happy on behalf of the school and on behalf of the team. Regarding how the students perform, the girls compete favorably with the boys. You see that among the best 20 students, 50, it is spiced up. It's girl, boy, girl, boy. You see that the competition is very, very good. So we are very happy, and we thank you, and particularly thank God, even you people, the media people, who normally want to find out how things will move on. I know that I'm happy that you have business now. You have a lot of business to analyze these results, to create benchmarks between the schools, and to come up with a concrete rating or grading of schools accordingly. Personally, I'm very, very happy, and I'd like to thank God for this outstanding performance. Nze Agnes Nsubga, omukulu w'essomero lya S.S Senior Secondary School, Naggalama. Ndi wano okugulumiza Omukama Katonda olw'obuwanguzi obusukkulumye bw'atutuusizzaako nti yuneebu leero
tuwadde ebyava mu nsoma y'abayizi aba senior 4 omulundi ogusookedde ddala mu nsoma eno empya. Tubadde tuli wano nga tukubaganya empawa babinaaba butya naye twebaza Omukama nti tufunye abayizi 11 abamazeeyo obubonero bwonna abafunye M9 mu subject zonna mu masomo 9 gonna bwe baakola. Abo ne baddirirwako abayizi abalala 39 abafunye M8 ne baba na B mu subject ey'omwenda. Abo kitegeeza nti abayizi 50 bafunye A nga bwe tuzitegedde, bafunye A M9 n'omunaana abayizi 50. Twebaza Omukama Mukono kuba kusoma kwa kika kya waggulu mu bibuuzo bino ebizookedde ddala. Twebaza Omukama kuba bwogerageranya mu nsoma eri enkadde era olaba nga tukyali waggulu ddala, tukubidde waggulu abayizi baffe. Ne twebaza abasomesa ababasomesa ate ne twebaza abazadde abasoza fees, bakama baffe n'omusumba Bishop Christopher Kakooza nannyini ssomero. Kirungi nnyo era abaana baffe bajja kudda era bongere okukola obulungi elevo. Kijjeewo eggoye kuba tubadde twebuuza binaaba bitya, baba gradinze batya. Kati bwe tugeraageranya bwe tuddamu 8 in 8 nga bwe kyali kitegeeza tufunye abayizi 50 abafunye 8 in 8 mu 8 mu subject abafunye M8 naye nga abafunye E9 abamazeeyo obubonero bwonna mu subject zonna ze baakola bali 11. Kino kirungi nnyo era kituwadde enkola. Tumanyi nti abayizi banaakomawo era bwe tujja kukola bulungi. Neebaza buli omu alina kyakoze. Nze ndowooza kuwalabye kwebula kati engeri gye tufunye grading eno eya UNEB tukitegeera. Olaba na ku luno lwe tubadde tetumanyi grading weneeba tufunye abaana aba 50 nga bakoze bulungi ddala. Tulowooza nti tugenda mu maaso bulungi. Ekisooka ekyokukola tukimanyi n'ensomesa tugenze tugikwata, tujja kwongera okukolera ddala obulungi okusinga ku bwe tubadde ne projects ku luno theme UNEB ku luno theme yagituweerawo kuba n'abaana nga bakyali mu senior 3 bonna mu Uganda bagenda kuvuganya ku mulamwa gwe gumu, baatuwa omulamwa gwe gumu. Luli twakolanga okusinziira ku buli ssomero n'abayizi bwe balina, naye kati ku luno tugenda kuvuganya nga tulina benchmark y'emu. Theme baagituwa era project abaana bazimaze ndaba ku luno banguyizza bw'ogeraageranya n'abaana ebibuuzo bwe bikomeddewo. Manyi tujja kukolera ddala bulungi kubanga gye tulaga tulabayo. Abayizi abaatuula twatuuza abayizi 372 era n'okuvuganya kubadde kulungi nnyo. Abawala n'abalenzi bavuganye kyekimu wano. Olaba nti babadde babbinkana mu nsoma era bw'olaba n'abaana abakulembedde bw'olaba mutuufu, bw'olaba ate wano ffe abawala ate mutuufu bakoze bulungi nnyo. Bano abamazeeyo obubonero Mutesi Meririna, Achenyi Vivian Perpetua, Aine Biona Natasha, olaba Nabunya Claire, Mirembe Patricia, abawala kyolaba Mary Goretti ne Tezikuba Divine. Naye nga mubaddemu n'abalenzi mwebali Kasule Mark, Ateire Edgar, Wele Owen Graham, mwebali abalenzi nabo. Naye nga abawala wano bakoleredde ddala bulungi. Abawala ennaku zino bangi, naddala mu ssomero lyaffe ffe wano okuvuganya kwe kumunga bwe nti abawala babbinkana n'abalenzi. Tewali ogamba nti abalenzi mutuufu abawala wano tebakkiriza abalenzi kubatuula ku nfeete. Era abalenzi bagira ti bavuganyiriza ddala nga abawala bavuganyiriza ddala bulungi ng'abalenzi. Kyekiri wano ewaffe era tukyebaliza Katonda kubanga waliwo n'abalowoozanga nti essomero lino bali abawala bokka. Naye abalenzi basoma kyekimu era bonna bawangudde.
bawala ensoma yaabwe ddala ya mulembe ddala